Wologoma Carol Nakibuli. Omuwandiisi w'enkalakkalya mu Minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu Dr. Diana Atwine asabye bannayuganda bakwasaganyize wamu kuyambako mu kulwanyisa obulwenguzi mu kitongole kino ddala mu malwaliro ga gavumenti. Ono agamba nti singa abantu bagenda mu maaso n'okugulirira abasawo okubajjanjaba ate nga obujjanjabi bwa bwereere, empeereza y'eggwanga yakwongera okukubwamu ebituli n'okugootaana. Ng'ayanjudde bannamawulire empenda empya, Minisitule y'ebyobulamu mwegenda okuyita okutambuza ebyobulamu omwaka guno, wali ku kitebe ky'ebyobulamu e Wandegeya, Dr. Diana Atwine, omuwandiisi w'enkalakkalira mu kitongole kino, asabye bannayuganda bakwatize wamu okulwanyisa enguzi mu malwaliro ga gavumenti. Twagala ekintu kino ekya corruption ffenna mutuyambe tukwatire wamu ffenna kubanga tetusobola kumonitoringa abantu eyo mu busenge gye batuula ne bajjako abantu ate n'abantu baffe abawe ssente tebatubuulira ani asabye ssente. Ono agamba nti tebasobola kukwata muntu ku misango gya buli bwanguzi ewatali bujulizi bumulumika era abalwadde abasabibwa ensimbi okufuna obujjanjabi abawadde amagezi batandike okutega abasawo abakikola obulipo batere babugwemu. Etteeka lyaffe okukwata omuntu owa corruption okumukyajinga effectively weetaaga evidence. Hearsay tosobola ku prosecutinga muntu. So twetaaga nammwe abasobola okutuuka eyo aba interactinga n'abantu. Oli bwakugamba nti musawo eno yansabye ssente kale katukikoleko. Ne bwe kiba kyetaagisa ffe ssente tuzinoonya ne tutrickinga omuntu ne tumukwata naye tulina omuntu alina okutubuulira nga tannaba kuwa ssente. Atwine ategeeza nga kati bali mu kaweefube w'okuddaabiriza n'okulinnyisa omutindo amalwaliro agasookerwako nga kati 24 ge gasumuusibwa ku ddaala eryokusatu kiyite Health Center 3. Muno baakuteekamu abasawo abakugu mu buli kimu mu byobulamu basobole okukendeeza ku mujjuzo mu malwaliro amanene. Tulina okupostinga abasawo baffe abasirisa mu malwaliro ago bakole balongoose abasawo baffe be twateekayo ba doctors baleme kuluzinga skill bali awo nga batudde nga tebakola ki nga tebalongoose n'abatasobola nabo babe mentored. Newankubadde basobodde okuddaabiriza n'okuzimba amalwaliro n'ate bakyalina okusoomozebwa kw'obutabeera n'amasannyalaze gasobola kuwanirira n'okuddukanya ebyuma ebiteereddwamu. Minisitule ekubidde omulanga ebitongole ebirala gamba nga Minisitule y'amasannyalaze okukwatagana nabo basobole okukola ku nsonga eno. Obuweereza buno okugenda okukola twetaaga ne agencies endala eza gavumenti nazo zisobole okutuyambako zikole emirimu gyabwe kubanga tekituyamba okukwata ebyuma ebinene ebirungi ne tubiteeka mu malwaliro gaffe ate ne tubulwa amasannyalaze ate n'osanga nti ebyuma ebyo bitudde awo ne bimala emyaka nga tebikola olw'ekintu kye tusobola okugonjoola. Ekitongole ky'ebyobulamu kye kimu ku bikyalimu okusoomozebwa gamba nga olw'ebbula ly'eddagala ssaako n'abasawo mu malwaliro ekireeta bannayuganda abamu okwekokkola empeereza nga n'abandi abeesobola banoonya obujjanjabi emitala w'amayanja gye beesiga okutaasa obulamu bwabwe. Rita Nalukenge, Delta TV, Amasukulumu.